Ekindeese kusasulira vidiyo yo eya feeling gye wansuubiza nakusuubiza era sente nzikuleetedde ze waŋŋamba ngenda zikuwa leero onkubyeko surprise madde sikisuubira embeera gye tuyita meya music si nyangu era ngenda musasulira studio gy'anaaba asiimye yonna abanagikwata bagikwate kyekindeese kyakukola leero nkuwere wano moche wadde wamaze dde okola accountability mbadde byonna ne omaye okola accountability nga tumanyi na sente gye zinaava naye mukama w'amaanyi okubanga kino akinkoledde ziwali oŋŋambye nti zijja kukwata vidiyo yo miliyoni mmeka taata osobola okubalamu abalabi mwenna nsanyusa okulaba muganda wange Tonny Tebakyayika of Uganda musajja wa kabaka ndi musanyufu nnyo wafuula omukolo gwange kalafuulu kye nali suubira omanye okutegeka show nga tolina kyosuubira abantu show bimanyire omuntu tomuwa kaadi nti oba mukolo mbaga saakuyita nalanga ng'abayimba abalala bwe balanga naye wankuba surprise nojja omukolo gwange n'ogufuula ogw'ekitiibwa nompayo ku kasente so ate n'ofuna ne byonsuubiza so nali so happy ku byonna bye wakola era nsanyusa okukulaba olwaleero onkubye surprise badde masengera akasimu ne kavuga n'ogamba Ronnie nkunoonya ngamba ate naziza musango ki anko oga tewali musango just nkunoonya era abakulu bano bonna sooka obabuuzeeko nange osooka obatanyize na byonna bye wansuubiza ndi musanyufu nnyo nze nozze nga simanyi nti ate ngenda mu mayengo ga BBS nze noonya Ronnie era nga ndi musanyufu nnyo ku lulu naye ate nesanze wano ng'ebyuma bya Ssaabasajja byetegese kakati nze ekindeese kukyalira wategeka show yo nenzijja ennyimba zo zinnyumira nenkusuubiza nyimba ki olwasinga okunyumira olwa feeling lwannyumira n'olwa kookoonya nalwo lwannyumira nyimba zo zinnyumira kale ate n'ekirala nammwe ng'abayimbi abakyatambula nga mugenda mu maaso twetaaga obbakwatirako nasanyuka nnyo era nenkusuubiza okukuwaayo vidiyo yensonga endeese wamusangawo gimusuubiza lungujja yali ategese konsati ye ayimba bulungi kiddemu ogambye ekyo ekikoze eki ekindeese kusasulira vidiyo yo eya feeling gye wansuubiza nakusuubiza era sente nzikuleetedde ze waŋŋamba ngenda zikuwa leero vidiyo gishootinga eggwe kisobola n'okuzaamu abayimbi abalala abato amaanyi nga basobola okuyambibwako mukama w'amaanyi nga sirina oba nasuzeewa we ŋŋamba waliwo omukisa yampadde omukisa naye neebaza mukama kubanga osazeewo nokya onkubyeko surprise madde sikisuubira embeera gye tuyita meya music si nyangu nnyo bangi benzize nnyambako naye si be beetaaga ate okwasanguza mu kamera ekyo si kya bugunjufu naye nga ebyokuyamba nzize mbikola naye ne Ronnie namuyamba ate nja kwongera omuyamba olina kyowayizamu n'oŋŋamba nti obadde tosuubira mayengo ga mpewo era ebintu by'oyamba abantu naye obeera mu nkukutu bukusoomozebwa ki kwosanga ng'ogabidde mu limelight nga bano abagabira mu kamera eddiini tetukkiriza kugaba ate n'oweeraga obanga alangidde omuntu ekyo si kituufu omuntu bw'oba omuyamba muyambe akifunemu gye yanaakutendereza so newa n'okugjawo nze mbadde sisuubidde kamera naye neesangidde awo ndowooza bwe kubidde akasimu gwe banno n'obaalaatinga Mr. Tebakyayika omuntu alaga mumanyi okola biki ndi musajja musuubuzi ssebo nina emirimu egisukka mugumu mu ebiri ndi musajja musuubuzi wa langi ez'emmotoka ndi musajja musuubuzi w'amataka ate era ndi musajja muzimbi mu real estate toba ng'oyagala musayininga obeere manager we oba nakyo nsobola bannaaye ekyo tujja kitunulako naye nanti kati bw'otwala obuvunaanyizibwa obumusayininga nabwo obuvunaanyizibwa bulala kati okutuukiriza kyetaaga ne tubitunulamu naye katusookere ku kisoose ezo ensonga oba tanayita mbisaaniza ebyo tujja kuba nga tubiraba
ogenda muwa video meka? Video gye yali yasinze okwetaaga ndowooza etambuza nnyimba z'okugoberera yasaba ya feeling gyensazeewo musasulire era ngenda musasulira studio gy'anaaba asiimye yonna abanagikwata bagikwate kyekindeese kyakukola leero nkuwere wano moche obadde wamaze dde okola accountability mbadde byonna ne omaye okola accountability nga tumanyi na sente gye zinaava naye mukama w'amaanyi okubanga kino akinkoledde era simanyi oba ennyumba yange oba gyensula mu kaluumu kange waliwo yakasuseemu omukisa n'agamba okunasinkano Tonny Tebakyayika yakusuubiza bigenda tuukirira naye obadde onsuubira badde sikusuubira essimu oginkubidde nze nga ŋŋamba tonna kati sente zino ziri miliyoni 2 wangi ziwali oŋŋambye nti zijja kukwata vidiyo yo miliyoni mmeka taata osobola okubalamu olunaku lwakedde nga luluse kambalemu bannange kamera zisembere mbale bulungi 10 20 30 40 50 60 70 9 3 4 5 6 7 8 9 10 anko webale nnyo tofukamira wafukamirira Ssaabasajja yekka webale nnyo anko Ronnie zino sente zigenda kukola ekintu kye baziweredde naye ensonga giwulidde sente zituukirire zikole omulimu gwazo bannange sente zigenda kukola gye bazimpeera kuba nange nali ku show abasajja bano nga batudde awo mu maaso ningezaako bamba muyimbira ennyimba zange nali simanyi nti ezimu ku nnyimba ezo ajja kufunamu zasinga okwagala feeling oluyimba alwagala nnyo ate nga munaye lukyalina ku audio so nayimuka naŋŋamba ngenda kukuwaayo vidiyo emu eyolwo oluyimba okusingira ddala olwa feeling so tudde mbadde so happy ankubidde essimu ku makyana ga ngenda kulaba by ssaawa 10 era ssaawa 10 kaasuubire era ze zino zennyini zetwogererako omusajja ze nampa sente era Uncle Tonny Tebakyayika of Uganda weebale nnyo weebalire ddala wojje mukama akubisemu emirundi 10 ankusabire naawe byoyimba abantu babyagale era yongeramu amaanyi oli muyimbi mulungi Uncle Tonny neyanziza neyanze